ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Ate omukono gwo gwabaki? Bagwokya amazzi. Bagwokya batya? Bayiwa amazzi mu kaseffuliya ne bankwata abiri ne baguteekamu. Ani nani yakwata? Jaaja ne ssenga. Nawulira biwulire. Naye era omwana omuto ekigambo ebiseera ebisinga omwana omuto ekigambo ky'aba ayogedde kitera kuba kya bulimba. Kati wayita olunaku lumu nenkuba essimu nembuuza mukadde abaana bale batya nangamba balungi nemugana naye bangambye waliwo omwana eyayidde nangamba babadde bafumba bintu byabwe ne bakola ki ne beeyokya. Teyakigamba before tunakimubuuza. Kane mubuuza yayidde ate nanga yayidde just engalo ziringa 3 oba 4 naye namututeko omudwale nabamukubako akayiso. Omwana byayogera bibino nemulaga akatambi nangamba kituufu omwana namwokya naye sali mu bugenderere kukola ki kumwokya. Nali mmanyi amazzi gakoze eki gawoze. Nali nkikola kumutiisatiisa kuba ebizibu abaana babadde bandeetedde badde biki bingi. Era luvannyuma ne mubuuza lwaki mukubonereza wabonerezaako omu. Uganda Big Clara H Property Services bakusosoledde estate sempya enteekateeka okuzaama awema ya ku luguudo lw'e Masaka kilomita 4 zokka okuva ku main ploti ziri fuuti 5 ku 10 ku bukadde 13.5 zokka. Endala erina mayumba ku luguudo lw'e Hoima kilomita 4 zokka okuva ku main fuuti 5 ku 10 ku milioni 6 zokka. Ettaka lyaffe lyonna lya byapa ate nga enguudo amazzi n'amasannyalaze byonna weebirira bitegeke bulungi. Tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku kizimbe kya E-Tower omwaliro gw'okutaano ekisenge E06 oba tukubire ku ssimu zino wammanga. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Ekitufuula ab'enjawulo ku mutimbagano gwe tukozesa ekitwawula ku bannaffe abalala bakola omulimu gwe gumu gwe kubeera nga SB4 Media Tuggussa Enssonga. Tukwata ku nsonga tugiggusa. Tufuba nnyo okulaba nga gwe omulabi waffe otegeera ensonga eno gye tukuleetedde kale batosobodde gitegeera n'ogezaako gyefaanaanyiriza. Kitwesinga okutuyisa obubi nti abamu temuzitegeera nsonga ze tuleese naye ate wayita akaseera ng'omwezi nga gumu ba weeks n'otegeera n'ogamba kyali bwe kityo. Tufube nnyo okulaba nga tutegeera programu zino zetukuleetedde. Tetuganda kukola programu za kuvuma bantu ti gundi yakyaye gundi kuba ennaku zino ebiriko mbu atereema ate amuza nedda. Tetugenda kukola ebyo. Tetugenda kukola bya bufuzi mate ekibiina gundi kiwaya n'ekibiina gundi mbu ate gundi yasse gundi nedda bambi. Wabula tunyolerwa wamu n'abo batuusiddwako obuzibu olw'ebyobufuzi naye nga tetujja kuba nga tubyogerako. Twongera okujjukiza nti SB4 Media si ya byabufuzi. Era tetulikola programu yonna ng'ekwatagana ku byabufuzi. Twabyesonyiwa kubanga oba oli obulamu bwaffe tubwagala naawe gwa mulala tugoberera mu bibiina byonna
tukwetaaga. Tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga, muzzukulu wa Kabajja yakubuuzaako amakya gano nti wasuze otya, yasuze ng'okola emirimu gyagenze gitya. Tumanyi nti ensi okubeerawo, okutambula, okweyagala, olina okubeera ng'okola nnyo, okubeera ng'ate weetuusaako ekyo ky'oyagala. Abatayagala kukola nga mulinze bye tukoze mu bitwale mu ngeri y'okukozesa amaanyi, enkola si nnungi, kubanga ekikula mangu kifa mangu. Oyinza okwagala okutwala kintu kya munno nga yakikolera emyaka 10, gonokitwala mu lunaku lumu, kimanye nti nawe ogenda kuba ng'okirekawo. Olamba tutambuliramu naye ng'ate embeera esobola okubeera nga ekyuka. Omulala ali ku kamera nga bulijjo, bangi mwalabe puroguramu ya Rashidah. Twafunye amasimu ag'enjawulo okuva mu bibiina eby'enjawulo, okuva mu bannaffe abali ku mirimu egy'enjawulo, abali mu mawanga ag'enjawulo, mwatukubidde ku masimu. Muli banyiivu, tuli banyiivu olwa ekikolwa ekyatuusibwa ku Rashidah. Naye twayogeddeko kukola ne maama we ku ssimu, emboozi ndowooza era mwagirabye. Maama we natuwa ku sayidi ye. Olunaku olwaleero tukuleetedde taata wa Rashidah, naye nga mu nsonga zino zonna tezisobola mmuleka mabega, kubanga ye taata wa Rashidah gwe tumanyi, andi mu kugenda yadde Rashidah bamuleka eri ewa maama, yali badde nga jjajja wa maama we, ate najjibwayo n'aleetebwa ewa taata ono. Taata ono n'amutwala ewa maama we. Rashidah gye yafunira obuzibu. Okufuna obuzibu tetusobola kusala musango ffe nga ffe, waba tuwulira sayidi zonna tumanya nti tuyambaganye tutya, kuba kati ekiriwo kujjanjaba Rashidah. Andi tetusobola nti gwe omuntu ali eyo ogenda kujjanjaba Rashidah, tumanyi kuba gye byava. Leero tuleese taata ono asooka atubuulire ye kyamanyiiko kyajja kitya sayidi ya maama we, kubanga maama ye yayokya. Wekyali omwana nga bw'ayogera kuba saaliyo, tewaliiyo, nawulira biwulire. Naye era omwana omuto ekigambo ebiseera ebisinga omwana omuto ekigambo kyaba ayogedde tekitera kuba kya bulimba. Oluusi nayo kiba kya bulimba, naye era ebiseera ebisinga kiba kituufu. Tuzze okugaayagaayamu ku bintu bino tulabe, kuba abantu bangi sitole baagirabye. Akatambi kano baakalaba dde okuva ku intaneti, TikTok okwo. Ne bakalaba ne kababanyiiza. Twakoze akatambi kano bangi banenya maama, nga nange nze omu ku bo abanenya maama. Lwaki yakola ekikolwa ekyo? Byatandika bitya? Tugenda tutandikirako emabega naye ebimu tujja bibuuka. Tusobola obbinyumya. Mukyala wange yava mu Uganda mu mwezi gw'omunaana nga 27 agenda e Saudi. Abaana yabaleka bannyina amuzaala bonna 3. Bemulinamu owange omu gwe yansanga naye ne gwe namuzaalamu n'oyo Rashidah. Abaleka ewa nnyina wayitawo zaali wiikisi nga 3, omuto n'alwala. Muto bw'alwala nazaala ngenda nkwesimu nga omwana omuto mulwadde, bagamba mutwaleko mu ddwaliro. Ne bamutwala, omwana obulwadde ne bugaana okukola ki? Okuwona. Bwe yali awo omwana nga wayiseewo akabanga kaali katini, ne njagala mukuliza birthday naye saalinawo ssente. Nengula just ka keeke ne nkaweereza. Ono omuto muganda wa Rashidah. Muganda wa Rashidah oyo omuto. Aweza omwaka. Kati mu kumukuba ebifaananyi babimpeereza mbiweereza nnyina.
nina atabukamu kamu mwana afaanana bubi bulijjo ngamba omwana mulwadde nga mumutwala muddwaliro n'omwana lwakyafaanana ki faanana bw'ati namugamba ajja tereera nangamba awo mwana genda omugjeyo agamba okumugja ewa maama we nga ntumayo muto ali mukunonayo mutuma omuto mbakubira ngamba maama mwana oyo muto mumukola ki mwetaaga mbeereko naye ennaku ti maama teyali mubi nga muwa mukoddomi wange ng'amuteeka ku ppiki ng'amundeetera bwe namutuusa we twali tubeera kuba baali bamumanyi yali musajja munene banga omwana ng'alinga ow'emyezi kyenava mumukwata ne mumutwala mu ddwaliro nalinga mujjanjabira dokita nangamba omwana wange obadde oyagala kumukola ki nambuuza mubadde mumuwa ddagala ki olwo amukebedde omusujja gukoze eki bubuze nenkubira maama nanga tubadde tumuwa ku kotamu nangamba ekyo tekikkirizibwa mwana muto muwa ki kotamu nembeera awo asooka amuteekako ecupa y'amazzi kuba yali amaze okwengera bamuteekako ecupa y'amazzi namuteekako bamuteekako kanula kati nenkuba ebifaananyi nembiweereza nnyina kati nnyina olwabiraba ng'aliko kanula oba ye ekimulume takisirikira akyatulirawo ndi mutuufu n'akubirirawo nnyina namugamba maama mubadde mugenda kutta omwana wange ng'afaanana bw'ati lwaki wabaddewo ekitaweerezebwa kati ne bafunamu okusikanganamu omuguwa katono nze nenkitwala bwe ntyo kati omwana bw'amala okuweza wiiki nga ndi naye webiseera byonna byokukola nabivaako nenkubira mukoddomi wange ajja mukime ng'olwo atereddemu kati mukubira mukoddomi wange abajja omukima sisita wange gwenzirako najja nangamba mwannyina omwana ono okumuzayo nga tannatereera muleke kasita sikola ngenda mumukubeererako ki naye era mukoddomi wange oyo yatuuka ne muwa essimu ne boogera ne sisita we amala n'avuga piki n'akola ki n'agenda kyesaamanya nti maama kyamunyiiza temuli twaka tumuggyeko ki mwana kati wayita ennaku zaalinga bayogera ne mumuwala we wayita ennaku oba zaalinga 2-3 nenfuna essimu yava ewa Nazaala agamba abaana mujje mu banone ne bano mujje mu bakimi okuwa Rashidah ne mukulu we ne mutowe kati oli yabagadda ku Rashidah nenkubira mukoddomi wange gwenkola naye omugamba muko ebigambo nga si birungi nangamba muko ekituufu kiri nti mukyala we ayogera bubi yayogedde bubi eri maama naye yanyiize wanze kati ekyokundeetera abaana kiki nangamba muko tujja biddamu tubyogere nangamba owaaye kankireke newayita ennaku zaali 2 ennungi ali ndina ku mulimu Nazaala tiyakozesa na simu yakozesa simu ndala nambuuza nangamba abaana babanone ninako gyendaga siriiwo sina gwe ngenda balekera musawo eyo nanoonya ekyokukola nga sirina kyengenda kukola ki kuzzaako nenkubira mukoddomi wange nemubuuza olina piki nangamba ye nemugaavuga abaana abo bakole ki obaleete wayita eddakiika zaalinga 2 maama nankubira nangamba ono piki bagimuggyeko bagitunze nenkubira mukoddomi wange nkola naye nemugamba nyamba onfunire piki ondeetera abaki abaana abo kuba naye sobola kwesitula ngende ku buko mukoddomi wange nangamba kale kanjiye wano abatannaba kugira oli bwe nali ngambe nangamba piki ngifunye naye genda kumpa omutwalo gumu n'ekitundu okubaleeta konze baleete sirina kyaki era emirimu nagirekaawo neninya nenkola ki nengenda ewaka abaana ne babaleeta nentandika okubeera nabo okubeera nabo nga sirina muntu abasigaza ki waka wedde Rashidah yali myaka nga 6 kitundu nga agenda mu 7 naye ng'era tasobola kukola ki kusigala na munno n'akola ki ananga sita wange onombeererawo ko nangamba nze ntambula ebyange obimanyi naye bwe mba ntambula ono ye ngenda naki omuto yenja tambulanga naye yali omulwadde naye yali agenza atereeramu
kati ne batandika okutambula n'omulungi nga bano basigala okukewaka nga n'okujja naye nga bayisa musanvu mani n'okudduka n'enkola ki n'enzirayo. So SB4 Media Tuggussa Enssonga, emboozi eno tuwulira gikwata mpola mpola tuginnyonnyoke tuwulire ate ku sayidi tulina taata wa Rashidah agambibwa okuba nti maama we ye yayokya naye nga nyongera okujjukiza bannaffe ababikkirala bano nno beewaayo ne bagamba nti katufe ku bannayuganda okubaguza poloti n'amataka bamano bakwera pulani z'amayumba kubazimbira n'ebirala ebiringanga ebyo beekwate bannaffe ababikkirala balina poloti zaabwe namayumba awo estate ekyaliwo mpya nnyo eri poloti etandikira ddala mu miliyoni 6 ng'ofuna ekyapa ku mmeeza woweerayo akasente nga bakuwa ekyapa beeyune beesigwa ate era nga beesimbu tuveeko mu kalango katini nnyo akabikkirala then tukomewo. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Munnayuganda Big Clara H Property Services bakusosotoledde estates empya enteekateeka okuzaama awema ya ku luguudo lw'e Masaka kilomita 4 zokka okuva ku main ploti ziri fuuti 5 ku 10 ku bukadde 13.5 zokka endala erina mayumba ku luguudo lw'e Hoima kilomita 4 zokka okuva ku main fuuti 5 ku 10 ku miliyoni 6 zokka. Ettaka lyaffe lyonna lya byapa ate nga enguudo amazzi n'amasannyalaze byonna weebirira bitegeke bulungi. Tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku kizimbe kya E-Tower omwaliro gw'okutaano ekisenge E06 oba tukubire ku ssimu zino wammanga. SB4 Media yaffe Tuggussa Enssonga. Okay, mukulikeeyo ate mu kalango kaffe nagambye nti nga bayita babikkirala era muko Albert nkutumiddeko nnyo manager mundabire wamu ne secretary ne bakozi bannaffe bonna bebale kuweereza bannayuganda abaganda baffe abali mu Buwalabu nabo basinze okufaako ennyo sobola okusasula akasenteko mpolampola n'ekibanja mpola bakikwata ate n'osanga ekyapa kyo osobola okusindikayo mu famire yo oba mugandawo oba maama wo bataatawo n'alambula bulungi ettaka eryo ate n'ekyapa kyo n'akiresiivinga tokirinaako obuzibu. Nze muzzukulu wa Kabajja tukyali ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Tukumi walinga agamba nti asobola okutambula naye. Kati nga bano nkomayo emisana ne mbaleetera ebyokulya olesi baba bafumbidde nga bagamba ne bejjulira nemala nenkuya mukyala nemugana naye omanya emirimu tegigenda ttambula sinjja sobola bikwasaganya nga n'abaana bano nkola ki ndi nabo tunoonyeyo omukozi n'akubira mukwano gwe n'atuwa omwana wa myaka nga 13 14 omwana yakola omwezi gumu ne wajjawo embeera ku sente zaali sinaba kufuna sente za kumusasula mwezi ogwo nyina nankubira nnyo amasimu omwana temumusasula nakuya mukyala nga nemugamba manyi kubira ono omukyala anona omwana we saagala bintu byakunteeka ku puleesa saagala puleesa amukubira nempuna piki nemutwala mwana yali yakatuuka ne sente nenzikola ki nenziweereza nnyina kati netusigala nga netubeerawo awo nenga sita nga tugenda kukola tutya nengamba mukyala wange sita nga omumaze omubuuza tugenda kukola tutya nangamba mwanyinaze tulina kunoonya ki mukozi mulala katusuule enkesi nga naawe bw'otetenkanya nziramu njogera ne mukyala wange mugamba nti omukozi ketumuzizza tugenda kukola tutya alina munne gwe bagenda naye e Saudi mukyala Musoga ng'ayogera naye omukyala nkonekitinga ku bbaawe nga banfunira omukozi mukunfunira omukozi muweereza transport nga alinnya ajja beyajja yatuuka ng'ono omwana omuto yalina ekizibu mu lubuto nga afuluma buli seconds naye ng'ebintu bikyuma okufaako obufe yakola olunaku olwo ngenda okuva e Kampala ng'omukozi aŋŋamba anko sigenda sobola kukola twalina ebintu byetugobako ne maama byayiseemu naadde maye tebigenda kuyita mu mangu okukkiriza okujja naye nsaba kukola ki kugenda otuli mwezi gwali gwa 11
gunaatera okuggwaako. Kamugamba munnaye ezakuleese ndazikuwadde naye zikuzasikola ki sizirina. Aŋŋamba maama yansindikidde daki transport. Nga tubeerawo nga sita wange asigazanga abaana babeerawo bwe batyo mpola mpola. Tuuka mu December nga tunafuna muntu mulala akola ki ababeeramu. Naye nga ye omuto olubuto lwagaana okukola ki okutereera. Nga buli mutambuza mu malwaliro tunedduka n'omutwala ne bamuggyako ogundi obusomyo bwa muno mu maviivi. Abutwala yewandeke obulwadde obumuluma ne bukola ki ne bubula. Bwe zaali ziweze ng'ennaku z'omwezi 23 December ne nkubira maama ne mugamba maama ekituufu bazzukulu bo ŋŋenda bakuleetera. Wabula embeera ki oba mbeera ki ŋŋenda bakuleetera. Wabula akatono ke tunaafuna kwe tujja okukwasaganyizangako bakole ki babeere eyo. Tugamba situla era sitange yabatwala nze nali ku mulimu abatwala ng'abatuusaayo nga bano ababiri saabateekako nnyo birowoozo kuba bo baalinga bakulu. Omu yali awezezza yali agenda myaka 4 ng'abuzayoko myezi, omulala muwala Rashidah ye mukulu. Bo saabateekako nnyo birowoozo ne ngamba maama ekituufu omwana gwe njagala osinga okufaako ennyo ye muto kuba embeera gy'alimu si nnungi. Kituufu maama yatuba n'omuto paka omwana we yatereera. Nti bw'atoba n'omuto bwe nagendangayo ng'ebirowoozo byange byonna ebisinga birowooza ku ono. Era kati bali kasita mbatuukako ne mbagamba muli mutya nti gye muli bulungi nti bagamba kale nze ŋŋenze emba nekyembatwalidde nankola ki nakiteekaawo natambula nga nkomawo. Kati sitamu etuuka baddamu batandika okusoma. Kituufu saabateeka mu ssomero lya bbeeyi abateeka mu masomero byensobola kuba twateesa ne mukyala noga sente sigenda zikola ki sijja zoonoona kwejalabya kuba walina ekigendererwa nange nina ekigendererwa. Abaana tubateeke mu ssomero tulaba tetunaasobola nga ne woba tolina nsobola okukwata n'enkola ki empaayo. Abaana bonna nabateekayo sirina kye namugamba nti oba sasula kino oba si kino. Wadde taata wa Rashidah yennyini amuzaalira ddala saamukubira ku ssimu nti oba omwana yatandise okukola ki okusoma. Naye mu myezi egyo enkwatagana yange ne ku sayidi ya mukyala wange si ey'amaanyi ekola ki wabula nalinayo mukoddomi wange atya gwe nali nga nkola naye nga bwe ŋŋamba kale ku bigenda mu maaso. Taamu yasooka ng'eggwa era ŋŋendayo abaana ne muweereza ebifaananyi. Katwali mwezi gwa 7 ne ŋŋendayo keeyo mu kyalo. Mu kutuukayo nensanga ng'omuto abato ababiri abo abakulukulu tebanyirira bulungi. Ne mbabuuza kiki baŋŋamba tuli balamu nze kale ne ŋŋamba oba ssomero lye libanyigiriza oba kiki ne sibitwala nnyo nga kikulu nga kasita mbasanze bakola ki bazannya. Ne baŋŋamba mpozi muwala we otayagala kunaaba nze yalinga e Kampala nga yeekubiriza n'okunaaza banne lwaki tayagala kunaaba. Nemuyita ne mugala Rashidah lwaki toyagala kunaaba ojja wajja wajjajjawo okola nnyo ekyejo simanyi lwaki. Namugala naye nze sikuba baana linda maama wo lwalikomawo yajja okukuba. Ne mpita ne mbikola ki mwezi gw'omunaana bambadde simala bbanga ddene nga sikola ki sigendayo naye singa okuntwala ono muto kuba ye mba mweraliikirira nnyo olw'ebizibu bye byalinanga ye. Mwezi gw'omwenda namusanga alina wano ekinga ekyamwokyeza nga nabbulu Rashidah. Ne mubuuza abaaki aŋŋamba tewali kati nga neeno agegedde. Namugala totayagala kunaaba naye yalina enkovu wano ye enkovu nagiraba mu kusooka edda kyo mbadde nkyerabidde
yalina enkovu wano wana lingenze kulaba mama yali ku kitanda oza jali nga mwezi gwa kusatu nga nakabatwala ebiseera nemubuuza wabadde ki nga atwale tugoya kawunga ne Mavin nanjira amazzi konze nga mulwana Mavin yange aba mutowa konze nga mulwana naye nasanga bamusibyewo bandage kuba mama yali ku kitanda nabo nga naye nga bali bamuleetedde teyali nkovu waliwo bbwa kuba wabasibirawo bandage yaliwo bbwa abasibyewo bandage nembuuza omusawo yeetagisa kinaga namukubyemu akayiso atajja kuba bubi amule twagwanguyidde so weyagamba nti Mavin yanjiridde amazzi gwewakolawo kinga taata nze nabasanga mu ddwaliro olwedde kuba ne maama yali muki mu ddwaliro era bwe twava okuba twagenda ne sisita wange awo sisita wange wetutambula naye tugenda tusasula bbiro y'eddwaliro maama netumuzza ewaka ne mbabuuza mulwaki munnammwe mwamwokyezza ne baseka Mavin naseka kuba naye talina nnyo bigambo bw'omubuuza nga akweteka omutwe wansi bw'ati kati gyali ewakolowooza Mavin taliiyo kaakati ng'ebyo biggwa nga ajjanjabwa ng'awona nga basigazi batambuza obulamu bwabwe kati tugenda ku kintu kino kye nalaba kino era ku mukono kikyaliko amubuuza abadde ki ng'asirika amubuuza tolina buzibu nti sirina buzibu taata nze nga neddira e Kampala kati nali siriiwo nali mwendi mu Kampala naye nga ntegese nali ŋŋenda mu Arua bankubira essimu ekiro ku ssaawa zaalinga 4 abaŋŋamba Mirembe ne Rashidah bakoze eki babuze babula ewaka babuze konze babuze ssaawa mmeka nti babuze ssaawa zibadde nga 9 konze mwakategeera kati nti abaana babuze ekyamazima natambulirawo natuuka mu kyalo ssaawa zaali 5 nasanga mukadde ava ku poliisi ng'avaayo ne defense bamuyita Ntege defense w'oku kyalo ne tutandikirawo omuyiggo buli we tusuubira nti abaana bakola ki we bali ne tugende wa taata w'aba Mirembe tebaliyo ne tugenda buli awaliwo emikolo egyali ku kyalo ne tutuukayo nga tebaliyo ne tusagula buli wamu ne mbuuza maama buzibu ki nanganze ekituufu sibaddeewo nakedde genda kusuubula naye bwe nkomyewo ne mbagamba bandeetera ebisumuluzo by'omudaala ne babiwa munnaabwe nagawa omuto yabireese kati we mbagambye olweggulo bajje bagende mu nnimiro baleete emmere tebalabiseeko omukuto waabwe akomyewo nga ŋŋamba bakutte engoye n'akakutiya ne bakola ki n'agamba oba bagenzezza oleza ku mwala ne babalinda ssaawa 10, 11, 12 nga tebakola ki nga tebalabika kati nze bankubira ssaawa nga zigenda mu 4 nga babalinze tebakola ki tebabalaba era bwe natuuka mu kyalo netubanoonya ne babula nenkeera ne ŋŋamba amagendo ose ekizindalo mukasiki mu katawuni nze nenkeera ne nkwata oluguudo oludda e Masuuliita kati ntuuka e Masuuliita nga buli gwe mbuuza ndaga bifaananyi nti abaana bano mwabalabyeko nti nga nnanga ku kizindaalo e Masuuliita kati mukulanga nze mpeta nkola ki nkomawo nebuuza abaana tugenda bajjawa kati kumukulanga ku kizindaalo kyemaani ow'omuddanze yali yabalonze ekiro ku ssaawa mmeka 2 ne bamugamba babadde bagenda wa maama waabwe Ssemuto kati kyemaani wabalonda abasuza akeera abaleeta ku poliisi emaki Masuuliita baabakuba ne bagaana okwogera gye bava luvannyuma ennyo omusirikale akuba Rashidah oluyi oya musirikale yali mukazi kwa yabaleeta yamukuba oli ne lumwasa wano n'amugamba tuva Kimoggo ko ye mubadde mulagawa Mirembe yaŋŋambye tugende ewa maama yaŋŋambye tukwate engoye tugende ewaani ewa maama abateeka ku ppiki kituufu maama yali abeera Ssemuto maama abeera bakka naye eri maama
alinayo ekibanja kyeyagula yatwalayo ko mirembe ne batuukira ewa chairman kati chairman n'ayagala nnyo mirembe n'amulaga keya ey'ekyana kati olw'okuba nti eno eba embeera kalete oba sinungi oba kati ono bwe yawulira nga emirimu oba agikooye asalawo akwate ono bakole ki bagende naye nga bagenda omulundi gutya gumu kati we babazza babayisaawo ne mu tawuni y'ebaka ne babatuusa mu yekaaleti nga mirembe aganye okwogera ewaka waki kuba ono yali tatambula nnyo nga buli kimu akikolera kwani kwoli luvannyuma ennyo bababuuza muvaawo awatuufu chairman w'ekaaleti nga gamba mubazzeeyo ku poliisi y'ebaka ekyalo kye bayita Moggo kiri Bakka babatuusa ku poliisi y'ebaka nga bagamba abo abaana nnyabwe yabanoonyeza dde ki ekiro waliwo akavubuka kabeerawo ku poliisi nga bakadeyideyi batuula ku piki nga babaleeta zalisanga mukaaga ogw'emisana nga batuuka awo saabatuuse oyo omukyala nga tugamba kati mwe mbatwala ku poliisi abaana babula batya nga temukoze eki ne mutalanga kofe fayiro gyeri ku poliisi y'ebaka twalanze twanoonyeza ne fayiro ntugigulawo awo saagamba kakati sibabaweera wano ekituufu mujje tuddewa ku poliisi atuddayo atudda ku poliisi nga batuwa baggalawo fayiro abaana ababadde babuze bakoze eki balabise mukudde ewaka waliwo omukyala bamuyita Ajati ewali omudaala gwa maama ng'akwata embooko ng'asabula Rashidah ng'amugamba gwe bakutwala nga kyana kyattuleera gwe buli gye bagamba nti mama si yasabula mama si yakubako ng'amugamba gwe bakusabula nga kyana kyattuleera lwaki bagamba jangu tugende gwe n'ogenda bugenzi kati defense ye n'akwata embooko n'asabula ono omukulu eyatwala ki munne kati abantu ne bakuŋŋaana kuba waliwoko awo waliwo naliwo before nga tebannabakuba bababuuza ekyababuzizza bagamba tewali wane ku poliisi osi yababuuza eyaliwo kwezi essaawa yababuuza mwabadde mulagawa tewa maama wamwali ludda wa nti yoono kati osi ne bimusobera n'agamba abaana bazibu kati buli omu n'aleeta ekikye buli omuntu nga omanya abantu b'okukyalo kati ne wabaawo omukyala agamba naye ono omwana ono omuwala ono atulugunya nnyo munne wawe namusanga ng'amukubira mu lukuubo ne mubuuza mirembe lwaki okuba munno yakuliira ki agamba baaba nsaba kunsonyiwa biki namuganza ekikulu si kuba baana nina obusungu bwange buki bungi ne temuddangamu kati Rashidah alina ebbwa wano oba ne wano amubuuza gwe agamba bagaba wagajjeewa nga n'ebigere bizimbye aŋŋamba omusumaali gwanfumita kwanza gwakufumita ova ku ssomero kwanza ne gukufumita mpaka eyo n'asirika nemugamba nyoka yakuleka talina badde amabwa naye kati ogenda kudda nga wenawe nojjudde amabwa lwaki olina emputtu lwaki towulira nemugamba agenda onaabe ate ffe mu video yatugambye nti nno enkova ezo jjajja yamukuba ekyuma anti njija alinawo ekiwundu wano ate wano wabaaki bakuba ekyuma ani yakikuba jjajja era yakikuba nemugamba agenda onaabe ezaawera ssaawa zaalinga 8 kati ebigere byo byali bizimbye kati nemubuuza lwaki ebigere bizimbye kati awaliwo abakazi baali bangi abakuŋŋaanye kuba ewaffe ka senta ne bagamba tosobola kutambula kuva Bakka otuuke eddanze ziri mayiro nga 8 ng'otambuza bigere olugendo oluba luki birabika byazimbye lwaki lwakutambula ate tatambulidde mu nga tatambulidde muki mu bigere abwe zaawera ssaawa 10 ne mbagamba bannanze mbadde nadde nina gye nkola ki gyendaga nze nsimbudde nkoze eki ngenze mba naakagenda naye naakamalayo ennaku ezi ne bankubira essimu ne baŋŋaa maama wo okumusanga n'obutakola ki n'obutamusanga ne nkubira abo basisita bange abali okumpi
embaga mugende mu kyalo mulabe embeera maama gy'akola ki bagambye olumbe lumukubidde nasa nanga azze okusuubula naye simanyi navuga piki zagenda wera ssaawa muzaali mu 7 nga ntuuse ku kyalo yani muyoolayola twamusanga wa neighbor nga bamukalamiza mu dduuka ne tumuyoolayola ne tubaako gye tumutwala kwati twamutwala mu kizungu kuba ekyembe kyali kimu ku bikyaka kyali kiganda bakola ki abamukolako amalo mumukolako zino zaali ziwera ssaawa 4 ez'ekiro nenvaayo naye bifo nga sinavaayo mama wa Rashidah ng'omwana tumaze omulaba naye saamuweereza ebifaananyi nti omwana twakola ki twamulaba wabula namugamba bugambye abaana bakoze eki balabise kati nasigala ngamba naye lwaki tompeereza bifaananyi omwana wange temwamulaba nga okola ki kati nenkuba ebifaananyi yali atudde bw'ati wansi ku seminti nemukuba ebifaananyi byali bine embisindika nyina nemugamba ebifaananyi biibyo naye tujja kwogera netudde nenzira e Kampala zaali ssaawa nga 4 nenkomyawo ne sisita wange omukomyawo wayitawo era ennaku zaalinga 2 mukadde nampeereza ssente nanga atugulira omuceere eno bakola ki baguseera nengula akasawo k'omuceere nenkabatwalira mukabatwalira nekatuuse ewaka naye saalwayo kuba nagenda ssaawa nga 10 nali nkoze eki nkomyewo kati mama wa Rashidah nanga lwaki tonkubira abaana bifaananyi bonna n'obimpeereza namugamba mukwano ekituufu mba nkyagala naye oluusi ŋŋendera ku ki ku budde naye ekikulu omwana yeeraliikiriza ennyo y'ono omuto naye kasita abeera ng'ali bulungi abasigadde kasita mbabuuza nti muli mutya ne baŋŋamba balungi sibana ki sibana nnyo kintu kyeŋŋenda kubabeerako nti oba zirawo mbalondoola oba ki naŋŋamba kale kati nali naakadde e Kampala ndowooza era wayita ennaku zaali 2 nga naakava mu kyalo nabaawo mukyalo eyankubira naŋŋamba omwana yayidde omubuuza yayidde atya nga yayidde engalo ziri 3 namugamba siriiwo ndi wala naye bwe naakomawo nja mumutwala mu ki mu ddwaliro oba gamba mukadde amutwale mu ddwaliro yayidde akola ki naŋŋamba nange simanyi naye abaddeko wano kati nyazeeyo wakutalo ye yakubira mukazi omudaala gwa mama guli wa kati yankubira waawa mama yenyini nga talina kyayagambye naye talina kyeyaŋŋambye kati wayita olunaku lumu nenkuba essimu nembuuza mukadde abaana bali batya naŋŋamba balungi nemuganda naye baŋŋambye waliwo omwana yayidde naŋŋamba babadde bafumba bintu byabwe ne bakola ki ne beeyokya mama teyagamba nti Rashidah yayidde yaŋŋamba omwana yayidde namubuuza waliwo apaŋŋaayo waliwo omwana yayidde naye nga maze kimubuuza nami tukwate mpola nti teyakigamba before tunakimubuuza nalakimubuuza kati nemubuuza yayidde ate nanga yayidde just engalo ziringa 3 oba 4 naye namututeeka omudwaliro nebamukubako akayiso nemuteekako neki n'eddagala nemugamba nilwaki temwaŋŋambirawo nembuuza bayidde nga bakola ki nga bafumba ttokotoko nemugamba omwana mumpe ku ssimu kyali kiro bana bakubira ssaawa nga 3 nemubuuza Rashidah wabadde ki naŋŋamba nayidde onze wayidde okola ki tinabadde tufumba ttokotoko omuliro ne gunjokya Rashidah nga yakugamba ye kennyini kyava mu kamwa ke nemugamba okakasa nti ye nga kale nja kujjayo kati enkeera yaalwo wayita olunaku lumu nenziramu nenkuba namanyi kyo omwana kyakola ki kyali kati mukuba nakuba ssimu ng'eyamukadde tekola ki teriiko nenkubira oyo omukyala nemugamba omwana oyo ali ate nagamba tata Byron nno oli eyo naye engalo omwana zakoze eki zatanye nalinyirawo neŋŋenda nenkimayo omwana saakimayo omu kimayo abaana baali 3 naye omuto nensooka nkola ki mulekayo kati mukuba kimayo neŋŋamba ate sigenda kubeera nabo wano waka nzunga nnyo mukuba kimayo wano ye jajja teyagamba kituufu teyaŋŋamba kituufu ab'okukyalo kuba akatambi akatambula ku TikTok okwo ab'okukyalo bwe bakwata akatambi ako nga balaga
bamanye ekituufu tebakugamba kituufu. Nze n'ekizibu kyange kiri kimu, bwe mba ngenze oluusi ewaka sitambula, era bwe ntuukira wano mukadde we musanga wakolera abaawo benkola ki, bembuuzaako n'entambula n'enkola ki. Kati yakwata akakatambi nyumba ya mama erenga wano, naye kati yalinga eri wansi ku maini oba n'okuyisaawo. Kati bwe namuggyaayo nga nsooka mbatwale wa sisita wange, amagamba omwana oyo asooka afune ki treatment, nga nziramu nga muwe essimu omwana ng'ayogera ne nnyina nga nnyina ogambye wajjayo basatu ate bano bajjayo baki mu kubajjayo. Natuuka mu kyalo ne ngamba maama omwana ono nkola ki, kamutwale mmujjanjabi. Nangamba oba omutwala nabo bakole ki, genda nabo wabona eddalu likoze eki libasuseeko kuba najjayo oyo najja ne kawala kange waliwo n'omwana sita wange eyali yagomba amagulu bw'ati benakola ki, benajjayo embaleeta era nabateekawo sisita wange. Bwe mbateekayo namutwala ne mugamba omwana oyo mutwale mu ddwaliro bamusooke bamufune ki doozi ey'omuliro. Kati bwe yamutwala ne bamusiba akatimba oba okamanyi bamusiba akatimba. Neŋŋamba ne mbabuuza anaabeera atya, nabuuza musawo kuba yali ddwaliro ddene naye yali kiriniki nga nneneko. Naŋŋamba akatimba bwe kanaaviirako engalo zijja kuba zikoze eki, zikaze munda. Ne mugamba kale kati nali naakadda ndi mu ttawuni akawungeezi ng'omwana amaze okwogerako ne nnyina kuba natuuka ne muwa essimu ku vidiyo koolo. Kati baali boogera omwana n'akaaba. Namubuuza Rashidah wajja otya, namugamba twali tufumba tokotoko n'enkola ki n'enjija ng'omwana kyalemeddeko. Kati mu kudda nze mu ttawuni tuuka ku mulimu zaali ssaawa nga 9 njijjayo essimu yange ngenda okukeberako nga ndabako obuvidiyo bumeka bubiri nga kuliko akatambi akalaga nti omwana jjajjaawe abadde amukola ki, amutulugunya era ye yamwokyanga. Era omwana bamubuuza wajja otya, koye jjajja ye yanjokya yakwokya naki, n'amazzi gaali mu fulasika ne bagateeka mu kikopo oba mu kikopo ne bakola ki, ne banteekamu bamukwata ne ssengaawe. Ate omukono gwo gwabaki bagwokya amazzi. Bagwokya batya? Bayiwa amazzi mu kaseffuliya ne bankwata abiri ne baguteekamu. Ani naani yakwata? Jjajja ne ssenga. Ssenga oyo yaani? Ssenga bamuyita Fiona, muganda wo mwannyinaze. Era bwe nabajja mu kyalo gye nasooka okukola ki, obatwala. Kati bwe nalabako akatambi ne ŋŋenda ku ssimu y'omukazi mukyala wange nasanga yalidde edda ki, obuwuka. Era saayogera nnyo bingi naye kuba yali akaaba, amasimu ne gankubirwa. Mbagamba bannange ekituufu nange mbadde sikola ki, sikimanyi. Wabula nange kankole okunoonyereza okwange okuki okutuufu mpola mpola tunja kuzuula maki amazima. Mbagamba naye omwana kansooke mujjanjabe amale okukola ki, okuwona ng'olwo famire y'omukyala n'eya taata w'omwana amuzaalira ddala bakutte wansi neki ne waggulu. Kati ku makya nali nkedde nga ŋŋenda mu kyalo ne bankubira amasimu, omwana tukola ki, tumwetaaga. Nenkubira kuba nazange yankubira. Kati nnyo omwana ono fe okumulaba tulabye nga yenna yazimba. Mu kuzimba era twafunyeeko information okuva mu ddwaliro nti empewo yamuyitamu yali teyeebikka. Kyo okumugjayo tewalaba nga embeera si nnungi? Olaba nga akatambi ako bwe kamulaga bw'atyo bwe yali. Amatama gaali tegazimbye nga bwe gakola ki, bwe gazimbye kuba okuba nti ebifaananyi mu ssimu sibirina nnyina yasobola obbikusindikira byonna byembadde nkola ki, byemusindikira byembadde nkuba badde byemusindika nze namu bitono nnyo. Kati tumala okulaba akatambi nnyina alidde waya, abaana abazadde b'omulenzi b'omwana naye bazadde b'omuwala baŋŋambye omwana nkole ki, mubawe. Nga nazaala nga yankubira na ku makya ne mbagamba
essaawa zino siriiwo naye kansasule ppiki egenda ekimeyo ki omwana era muwala omukoddomi wange omuto yagenda n'akola kizaali ssaawa nga 4 agenda n'amukimayo ne bamuleeta wannazaala wange azalira ddala muki mukyala wange ne bamutuusaayo mwannyina n'ajja ne maama we kati ne bakwata omwana nga bamututte muki mu ddwaliro kati mu kumutwala mu ddwaliro olwo baba bamutwala saa zaali saa nga oba nga 11 saafuna information yavaayo mukadde ako enkeera zaali ssaawa nga 6 nenkubira mukoddomi wange ne mubuuza muko ki ekyetaagisa mu ddwaliro nanga muko nja kukubira kamalo bibala abalamu sente zenkoze eki zenkozesezza kati ngolo family y'abali baba nga kwa muchalange gwe nasinga nkwogera naye nga sinza kwogera nnyo nabo direct nangamba family egambye ekintu kimu family y'omwana baagala mwana waabwe nga muki amulamu kwanza ekyokwagala omwana nga mulamu sikiinaako buzibu era omwana nja kukola ki yamujjanjaba kati mbuuza mukoddomi wange kiki ekyetaagisa ndi mukolindako muko ki ekyetaagisa mukolindako nangamba waaye kansooke mbikole ki ze mbimma amazzi kati bwe zaawera ssaawa nga 8 nga nkubira mukyala nga mubuuza ki ekigenda mu maaso nga mwana tumugjeeyo bamugjeeyo naye babasabye $8,000 first treatment naye doozi tennabakola ki kuggwayo amugamba naye nga ngamba naye omwana talina ki ngoye n'ebyokunywa nkwata emitwalo gyali 15 ngibasindikira nga nkubira mukoddomi wange amugamba wabaawo kyonna ekyetaagisa ku mwana ntegeeza okuva olwo mukoddomi wange tankubiranga simu omuntu abadde nkubira ne mmubuuza omwana ali mu mbeera ki badde nkubira mukyala wange kuba yagamba mukyala wange tayagala kwogera nange kuba munyiivu n'essimu nenya omuntu yenna aba n'obuki n'obusungu ngamba mukyala wange nagamba ojja okwata sente endala okole ki ne mubuuza nsindike sente ku ki gwe wamukubira takwata namukubirako emirundi 2 teyakwata yanze ebiseera ebisinga byonna bwe manjagala okumanya ekifa ku mwana pita mu mukyala tuddeko emabega ye mama bamubuuza n'otegera ekituufu ti yamwokya maama luvannyuma nnyo n'addayo eyo mu kyalo atuuka naye nagenda nakiro zaali ssaawa nga 2 natambula linnya na taxi bakoolo saavuga piki yange linnya taxi nentuukayo amugamba maama ombuulira amazima ki ekyabaawo aŋŋamba omwana yeeyokya nemugamba maama omwana byayogera biibino nemulaga akatambi naŋŋamba kituufu omwana namwokya naye saali mu bugenderere kukola ki kumwokya nali mmanyi amazzi gakoze eki gawoze nali nkikola kumutiisatiisa kuba ebizibu abaana bye babadde bandeetedde badde biki bingi era luvannyuma ne mubuuza lwaki mu kubonereza wabonerezaako omu lwaki bonna tewababonereza n'asirikawo kati mu kusirikawo nensigala nga mubuuza ebibuuzo nagenda okulaba atandise okutuuyana kyenava nsirika nentuula bwe nti mu mulyango kati maama tugenda kukola tutya nemugamba maama okimanyi bino ebintu bigenda tusibya aŋŋamba sikyalina kyakukola ekinajja kyonna mukama kyanaaba aleesi kyenja okukola ki kyenja okugenda nakyo kyaze tekikyadda mabega mmwe mama mukubakuza mmwe nga mmwe ebakuza abookya nabbakuba bafumita maama teyatwokyako naye yali mukambwe yatukuba yali mukambwe kyava kuki mukubonereza kwonna kula nasalawo kwokya simanyi nakwe kyava kuba ne bw'omubuuza ensonga ki yakukwasa omwana otuuka omwokyo otutuuka ku sseeri talina ansa gyakuddamu kino kinsuseeko nsirika naye tekisusse kyoka muntu wayo kyokya omwana wa munno bwoti. Are
you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Kyekituufu talina ansa gyakuddamu nti yiino kyoba yeeno, wabula gyaŋŋamba ekintu kimu, abaana basusse okundeetera ebizibu ku kyalo. Abaana basusse okubba. Bali babba ebintu ku kyalo, akina bikajjo, miyembe n'ebyo ebinankani just mbolese nkumbe mu lujja nga bagisanga bagikola ki. Kati ate bambi ono ogwalinga omutwe wayi tasobola kugaana, nga bw'agaana kagamba bw'agaana banne bakola ki, bamukuba. Ate ebyo byonna abyogedde amaze kuva eno n'eri. Kubanze lumu awo nga bamutwala yali akaaba. Ne mugamba guma maama wo kasita n'atera okukola ki, okudda. Byonna bijja kukola ki, bijja kuggwa. Genda osooka ojjanjabibwa owone. Buli kimu bwe kinaaterera ojja kukola ki, kuba mu buto ffenna ffe banaatubana emize gyaffe era naffe ffenna ku kyalo twabbanga ffene, twabbanga emiyembe n'ebikajjo by'abatuuze. Ewammwe ng'okyali muto tojjukirako kubba miyembe gy'abendi? We twakulira byali byanjawulo. Wakati buli kintu essaawa zino buli kibala ky'olaba awo kya ttunzi. Nze nga sejjeemu nze ku bikajjo ne ffene nali musajja muzibu. Ojjukirako maama we yakwokya ng'obbye ffene oba ebikajjo? Naye nze nabbanga ngenze ku mutale kulunda. Era nga tebantwalako ku musango gwonna nti oba guuguno bwa bubbi ku kyalo. So kati ekiriwo maama bamunoonya, poliisi emunoonya. Kyo nkimanyi. Mu kumunoonya weemukwatako egenda kuba ng'asibibwa. Kituufu. Naye nayogeddeko ne mukyala wo n'agamba ye nga ye mumweyamu okujjanjaba omwana takirinaako buzibu era tamwagaliza kukomera. Era ye omwana neeyama omujjanjaba mu buli mbeera, buli ekinaaba kyetaagisizza namugamba agambe mwannyina kuba yalina omwana. Buli ekinaaba kyetaagisizza mu ddwaliro bankubira essimu nja ziwaayo. Oba baagala ki, oba basaba ki, nja kukola ki, nja kiwaayo. Naye olw'okuba mbadde ssente ziri ze nakoma okumuwa, mbadde sidanga mufuna ssimu yonna eŋŋamba nti kino twetaaga kino, oba mu ddwaliro baasabye kino. Kuba natuuse okwosa jjo namusindikira message ne mubuuza naye biiri y'eddwaliro eryetya. N'aŋŋamba tebannaba kumpa information, baŋŋambye ekintu kimu katulinde eddoozi eggweyo tulyoke tukole ki, batuwe biiru y'eddwaliro ejja kuba ekoze eki. N'aŋŋamba mpozi ekintu ekyokuba kye tugenda okukola, omwana lero tugenda mutwalako ku Kalisoni bamukole body check up omubiri gwonna. Ne mugamba kituufu sikinaako buki buzibu, naye asooka amaleyo ddoozi batukole ki, omwana bamuleete tumutwale ku Kalisoni. N'aŋŋamba ojja sooka ogenda obuuza ebbeeyi bakolera ssente mmeka. Ne mugamba gwe wali ogenda ebweru bakuggyako ssente mmeka. Ne mugamba naye gwe bakuggyako lwakuba agendera mu ki, agendanga bakampani. Kati ekituufu sikola ki, simanyi. Waliwo omwana bw'anajja tujja mutwala okole ki. N'amala n'aŋŋamba nti zino engalo oziraba, bagambye wano ennyama yakoze eki, yeegasse, yeetaaga okusala
bagigattulule ne luno olugalo baddemu balumenye ennyama eno ekole ki tenemugamba sikiinaako buzibu ekikulu mwana akola ki kutereera kyonna ekinaaba kizze ngenda kifeesinga kuba omusango bwekunze. Maama ye agamba atya wamaga tukoze tutya? Ekituufu maama mu ssaawa eyo namumala okumulaga amazima yeetonda nga ye agamba nsaba kunsonyiwa kino nakikola lwa busungu naye era essaawa zino ne babagamba nti mujjako yadde olwataano takola ki abaana ffe abamubeererawo. Era omugugu gwa maama nagamba ngenda gwetika era nakigamba omukazi namuganze kankubuulira ekituufu naye okunaaba kugenda nti kugenda kusiba maama nze amutika omuki omugugu ngenda gwetika basibe munzi kuba olwedde oli alina ebirwadde bye saagala abantu ba famire baveeyo bagambe nti nze yasibya maama ku mwana olusi ku mwana gwesizaala ku mwana obaki naye kati omugugu kankole ki kangwetike mu buli kimu ekinaaba kizze nemugamba nze ni mwetegefu kikola ki ekifeesinga nagamba nedda si bwe kiri maama akkirize yakole ki yeetonde nagamba sikyamulinako buzibu n'ebirungi bye yakola n'ebibi byakoze eki byakoze naye kibi kimu kimenyawo ebirungi bimeka 10 naga singa akkiriza ne yeetonda maama sikola ki simulinaako buzibu nemugamba kale nemugamba naye kyonna ekinaaba kikoze eki kizze ngenda kifeesinga. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga mboozi ogiwulidde bulungi naye tetumanyi nti byonna byonna bituwulidde gwali eyo oba ekitongole kya poliisi ekinoonya maama ono tusobola okumusonyiwa ekyebuuzibwa ekyo kiri eri bantu sekyendabye kasita abeera nga maama w'omwana yamusonyiye ebitongole bya poliisi nze nganze singa abagoberezi ba SB4 singa abatulaba nze nganze bw'abanga yeeyamye okulabirira omwana kujjanjaba omwana mu mbeera yonna taata nga ne maama w'omwana yasonyiye yagambye tamwagaliza kukomera tugenda vano tugenda gendako ewa maama naye obulawo tugezeko okuwulira ku sayidi ye ssaawa zino alabika ng'omutemu antesobola kumenyebwawo kuba kyeyakola kya butemu kuba ffenna twagonjulwa nze buli nkovu gye nina ku mubiri gwange nze nagyetuusaako nze nganze si jjajja wange eyankuza si taata wange Mr. Kalole Beni si ssenga wange Nakitto Joyi si maama wange mukyala Namitala Saala n'abalala be nnakula nabo bakulu bange oba bato bange buli nkovu gye nina ku mubiri gwange nze nagyetuusaako kebe ya mukyenyi kebe ya ku magulu kebe ya ku lubuto nze nagyetuusaako sijjukira muntu yenna kuntuusaako bulabe tesa zino tuyita nti maama mutemu kyakola kya butemu kiyinza obutavaawo naye wabanga asabye ekisonyiwo kikkirizibwa okumusonyiwa gw'omuzadde ali eyo oyinza okuba nga omwana si gwe omuzaala ayinza okuba nga mwana wa mwana wo ayinza okuba nga mujja na nnyina eri mutabani wo naye okumugunjula kyetagisa mukubo bakumwokya kyo nno kibuuze omwana ayinza okuba nga mutabani wo si yamuzaala oba muwala wo si yamuzaala naye engeri gy'omukuzizzaamu engeri gy'omugunjudde engeri gy'omuwadde keya naddala mu buto wano yegenda okumatalinga batabani bo baba bo mu bukulu oba bazzukulu bo kye banaabeera omwana ono gwolaba ayinza okuviirako emikisa nze banyiga kati bakyambuuza nti lwaki jjajjawo omwagala nnyo nange nkyebuuza lwaki jjajja wange mwagala nnyo era nalaga nti nga nze sinaba kuzimba yadde akasiisa mwe nnaasula ne famire yange saba mukama ompa obusobozi nzimbirewo jjajja ne webala ruumuzi 2 mukama yakimpa
nzijukira mujjajja mu kutoba kwe yatoba nange mu buto nengamba lwaki jjajja ate ye muleka mu mbeera embi zensobola okulya ku chips nengenda waliwo papazi nendya ku luwombo nengamba lwaki jjajja ate ye muleka nga akyasula mu nnyumba ey'ettaka nga nze nsobola okupangisa ennyumba erimu tayirozi. Muzadde ali eyo omukuza w'omuzadde tukuze bano abaana kyenkanyi tomanya omwana gwokedde ku makya n'ozaala ayinza okuvaamu ate omwana gwe wakuza obukuzi oba gwe walonda n'akubeererawo. Bino ebintu ebisinga Mukama yasinga okumanya. Kyoli leero Mukama yamanya ky'ogenda okubeera enkya. Omwana ono omuto kyali myaka 8 myaka 10 myaka 15 omwana omuto ng'ali mu mikono gyo gwali awo tomanya Mukama pulaani ye olunaku lw'enkya kiki kyagenda okubeera. Tukuze bano abaana kyenkanyi oyinza okubeera ng'oli mukyala mu bufumbo bbawo n'aleeta omwana nkiddamu oyinza okubeera ng'oli mu maka mu bufumbo bbawo n'aleeta omwana nga bamusuulidde omwana tomutulugunya tomugoba kubanga tomanya kiki kyagenda kubeera nkya. Muwekeya yemu gy'owa abaana bo ono omwana batalina musango wekuba kutulugunya tulugunya taata we. Abakyala abali eyo biri ebintu mubiraba nobeera onakoletera obwana nga bbawo yazaala ebbali omwana oyo abatalina musango tolina kumutulugunya kubanga tomanya nkiddamu tomanya kiki omwana oyo kyagenda kufuuka olunaku olw'enkya. Tomanya Mukama kiki lwaki yamuleeta kubanga embuto bazijjamu protection zibeerayo naye abeera yajja lwa nsonga. Gino emiti emito nga tukaddiye egigenda okutulabirira. Tusaba Rashidah Kama kusobozesa ossuuke bulungi. Andi tusaba maama obanga lwokuba ekyoyo ekyakwambala tusaba ekyoyo ekyo kikuveeko kubanga ekyoyo ekyo ate kiyinza okuviirako obulewo n'abaana be wazaala okubonaabona nga babonaabona ku lulwo tinga badde bakuze bulungi basajja kudde abakazi bazadde naye ate bayinza okubonaabona ku lulwo kuba kati wabanga agamba nti kusiba ate so basibamu ye which means abanga babadde bakuze ba myaka 10 abagenda kukulungula myaka 10 mu kkomera wanaavirayo ng'ali atya wanaavirayo ng'emirimu gye gikyaliwo wanaavirayo nga business ze yali akola amakaage nga gakyaliyo olaba wabonaabona ku lulwo olaba abaana be we babonaabona abazzukulu be we babonaabona ku lulwo. Ekisinga obukulu twasa nnyo Katonda tudde mu ddiini kuba omuntu ng'alina eddiini ng'atya Katonda ebikolwa nga bino biyinza obutakolebwa. Twekwate nnyo omutonzi eyatutonda Sande ng'eyo tugendeko mu church tusabeko tubeere bakkiriza kuba obeera omukkiriza manya nti buli kimu wabanga omwana abbi muyembe ku kyalo oba abbi enkumbi ya neighbor oba abbi ebikajjo bibaayo fenna mu buto twabbanga ogenda musabira omuze okujja muvaamu oba n'okumugunjula nga tomukubye n'ebigabo byogenda omugamba nsibambagamba nti jjajja wange teyankubako jjajja wange yagamba nga kigambo kimu nekikuto kyalinga nova ku muze gw'obadde okola jjajja wange ng'osobola okubba ne bakukwata ng'obbe waliwo omusiri gw'ennyanya gwali awo kumpi naffe ng'ogenda n'onnogayo ennyanya n'ojja n'ogisalaasala n'ogirya nga kacumbaali omu ne bankwata nga nsalasala ennyanya n'ambuuza ogijja nga kituufu ngibbye naye ng'asobola okugamba ekigambo kimu okumala wiiki nnamba nekikuto kyalinga ze bantumako erinnya nga bampita kabineeti naye akitegeeza nti ndi mubbi nakuita kabineeti w'okukyalo kabineeti nakuyimbira okumala wiiki namba nowera nga kikuto kyalinze n'okivaako mukufuka nga kubuyina nga mpita chiifu nti gwe chiifu akitegeeza nti kifusi nakuyimbira okumala nga wiiki namba chiifu kifusi nowera nga oswala okufuka ku buyina okuvaako
So abaana bano tekyetagisa bakuba, tekyetagisa kubookya, tekyetagisa kubamenyaamenya, okubagunjula. Bigambo. Osobola omugamba obugabi n'omubuulirira n'ava ku muze. Nze muzzukulu wa Kabajja Omugeye. Tugenda kubanga tugendako ewa maama. Katusuubire nti nno tebalina tugubagana mayinja na bijambiya. Kisoboka. Nalwo ligeze ne Rashidah. Talina buzibu. Kubanga tomanya mama naye ayinza okuba naye muli nga yeetonda. Talina buzibu. Tugenda gendayo. Ekitundu kyaffe ekijja tugenda tulabe maama bajja John yayokya omwana ono. Kikyatugamba kiki ekyamuliko kyava ku ki andi ye agamba ki nga jajja. Nyonga kujjukiza bannaffe ababbikirala banono bakufunira ettaka nga lya kyapa balina pawuti zaabwe balina estate yaabwe ekyali mpya ate nga pawuti zikyaliyo sangibwa wonna mayumba bukadde mukaaga ofuna ekyapa kyo. Osobola okubeera ng'oli mu Dubai oba Saudi Arabia oba Oman oba wonna gy'oli obakubirako ku ssimu osobola okusindikayo relative wo n'alambula ettaka eryo w'ogula ne bamukwasa ekyapa osobola omugamba nti n'obeesigano gamba nti nja kifuna nga nkomyewo bakikola bakkiriza kye banja mpola bannaffe babbikirala era nenjukiza bannaffe aba Kiralioni oyo nabira Mamifaati yasinzirawo Dubai ajja asaabaza byamaguzi okuva e Dubai paka wano mu Uganda. Ebyamaguzi bino abisaabaliza ku lyato oyise oba ku mazzi ne ku nnyonyi. Malika siteeta ku nnyonyi nnaku bunaku 2 eba etuuse mu Uganda eyita ku mazzi nnaku 21 bibeera mu Uganda. Asaabaza omuli amamotoka omuli speya engoye oyinza obanga oli musuubuzi nga olagendako mu Dubai okubanga osuubula okulangula ebitale basuubula akuyambako n'okukolera visa n'akutwala n'akubukingira hotel n'akulambuza mu bitale n'osuubula n'amala n'akutikkira emaaliyo nejja wano mu Uganda abeera Mamifaati kutumiddeko nnyo Mamifaati. Weebale omulimu gwakola ku Mama Kulthum yanyumirwa Dubai ate era yasuubula kati yakomawo bizinesi yagejja. Weebale nnyo nnyini ddala. Ziwa and Sons bano nno bo bakutuusaako ebikozesebwa mu kisenge muli bed covers, duvet covers, blankets, bitanda ebiri ku mulembe bakola delivery paka wo ku mulyango. Beekwate bakuleko ku ssimu eri ku screen okwo tujja kubeera nga ate wejjusa funa ebyokwebika mu kisenge bikozesebwa mu kisenge ebiri ku original. Beekwate bannaffe abaziwa and Sons. Tusizikana mu kitundu kyaffe kijja kubanga kyakuna katugenze wa jjajja ono tulabe jjajja ono kyakumina jjajja ono ye kiki kyatugamba. Nze muzzukulu wa Kabajja bumala okukamera nga bulijjo ate nga bati ye edita waffe. Beera bulungi weeraba. Tuggussa Enssonga.